Ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda kyaweebwa ensimbi eziwerako okuva mu Africa Development Bank okusomesa abantu mu disitulikiti ezigenda okuyitamu omudumu gw'amafuta okwetooloola eggwanga ku ngeri gye bayinza okufunamu mu nteekateeka eno. Eddimu ly'okubangula bannabizinesi, ekitongole kya Petroleum Authority of Uganda kyalikwasa aba Stanbic Business Incubator Limited ne Solid Rock Life and Business ng'abantu abasoba mu 5 be babanguddwa mu nteekateeka eno. Okusinziira ku bintu Peter Kenneth okuva mu kitongole kya Petroleum Authority of Uganda, ekiruubirirwa kyabwe kwe kulaba nti bannansi baganyulwa mu nteekateeka ez'okusima omudumu gw'amafuta. Tuleeta aba Uganda Revenue Authority ne basomesa kampani zino engeri gye zeewandisaamu okusasula emisolo, engeri gye zifayiringamu, zisobole okuba nga zisobola okufuna tax clearance certificates ezeetaagisibwa ng'obiidinga. Mu ngeri y'emu, asabye abantu okubeera obumu nga beekolamu ebibiina by'obwegassi basobole okuganyulwa mu kusima omudumu gw'amafuta. Kuba emikisa gino egimu minene ddala, ng'era kampani kinnoomu eyinza obutasobola kukola mulimu ogwo, naye tubakubiriza beekolemu ebibiina bakwataganire wamu basobole okuba nga omukisa gwe guba guzze bwe baba bakoledde wamu baba basobola okugukola. Resten Nalujja okuva mu Stanbic Business Incubator Limited agamba nti bamaze ebbanga lya nnaku 8 mu disitulikiti y'Ekyotera nga basomesa abantu okuva mu disitulikiti 4 mu bbendobendo ly'e Masaka ezigenda okuyitamu omudumu gw'amafuta, era balina essuubi nti bano bakufuna mu nteekateeka eno baleme kuyitwako mukisa. Era wakazza ddala nti obukugu bwe bafunye bajja sobola okulaba nti bye basapulaye nga bye batunda biri ku mutindo gwennyini ogwetaagisa, era nga ne bizinesi zaabwe bazitegese okubeera ku mutindo okulaba nti bayitwako mukisa ogwo. Matiya Kisekulo avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Ekyotera annyonnyodde nti waliwo obwetaavu okusomesa abantu ba bulijjo ku ngeri gye bayinza okuganyulwa mu kusima omudumu gw'amafuta baleme okuviiramu awo. Baleme kulowooza nti amafuta gali direct gokka ge balina okufunamu, nti balina okumanya nti waliwo ne indirect opportunities gwe weetegesa otya. Bannabizinensi ab'enjawulo be twogeddeko nabo bagamba nti bwe wabaawo akakisa ak'emirimu basooke kulowooza ku bantu b'omu kitundu okusinga okubajja ebunaayira ate bo ne basuulibwa mu gguluka. Malamu tumulina, mayinja tugalina, tube nga tukozesa bintu byaffe okwewala abantu abakujja ebintu eri n'abantu baffe ab'omu bitundu byaffe bafune emirimu. Batuwe biki bye beetaaga naffe tutandikire okwo tusobola okusapulainga bagane tuyisako obuyisa bintu batugamba kimu temulina bisaanyizo ki n'omuntu owansi asobola okuganyulwamu ate nga buli kimu tukirina. Stella Nandawula Sendagire ne Betty Namawanda, BBS Terefayina.